Eno story njikoze olunaku lwa leero olwa Eid neera nga ntandika n'ekiramuso ekirungi ekigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mundaba nange neesaze ndowooza kano ka Snow White nati bwe ngenze ku TikTok abaana ab'obuwala buli omu agamba ayagala abaya ya Snow White nkati nange ndowooza ekanzu eno gye nnyambadde ya Snow White ate maama ebbanga twambalidde amakanzu ameeru abakyala batigiza ne Snow White bw'ogenda ku TikTok ekiriko kya Snow White abaya ekyo si ekindese olunaku olwaleero nga bulijjo omwana wattu Rema Namakulu abadde atukyaye omwana oyo amanyi kye bayita okubaza kamera naye era kyaddakiwa ati agambye olunaku olwa Eid lubeera special naddala eri the Sebunyaazi Rema Namakulu Sebunya ne Hamuza Sebunya awamu ne muwala waabwe omulungi Aliya Sebunya nga balinako n'omuwala waabwe amanyikiddwa nga Maya Musuuza ono yani nedda si ye Maya y'oli ono Aliya Sebunya n'Amaru Musuuza ye ono y'Amaru tebambadde Snow White bo bambadde ka bbulaaka kaabwe naye bambi banyumidde ddala. Yes, Rema Namakulu alina engeri gy'abazaamu kamera zineeno kwegamba geemu yo ya showbiz agimanyidde ddala bulungi nnyo. Rema nga atusize ennyonta teriyo tapostinga ka vidiyo tapostingayo kafaananyi paka olunaku lwa Eid n'agambye akyakambasizza nnyo ennyonta kambaweyo naye abantu balabikidde ddala bulungi nnyo ku lunaku lwa Eid. Ngenda makinga sure nti nfeffetta abacelebrity bonna abasiraamu nawa gye bakwasaganyiza olunaku lwabwe olwa Eid kuleetera updates ku lunaku olwa Eid n'engeri ba celebrities gye bacelebratinzeemu Eid yaabwe ey'olunaku olwaleero. Actually story yange eddako ngenda beera maze okubeera nga nkompayiringa buli kimu ate nga ngenda sigala nga nkuwa updates nga gwe kyolina okukola subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekera wano ku Cemex Media still tusobola bulungi nnyo okulangira bizinesi yo tukubirako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.